Omusumba wa House of Prime Ministers International Osias Bugingo leero agomezza abakkiriza ku bantu abavaayo ne balumba ekkanisa nti abamanyi nga n'abalala tubeera nabo. Abalabe baffe tebali mawanga gatuliraanye. Tubeera nabo. Tuwangaala nabo. Batwetegereza buli lunaku balaba oba tuna breaking down. Batwetegereza balaba oba tetuukole. Batwetegereza balaba oba tukyesiga Katonda. Naye mu byonna beera nga Yobu lemera Katonda. Agambye nti abantu abamu banyiivu olw'ebirungi Katonda byakolera abakkiriza n'ategeeza nti bakyayongera okubanyiiza. Olutalo terugenda kubeera lwakyama. Wabula ekigenda okubeera ekyekyama bwe bukodyo obuwangula olutalo. Abantu banyiivu. Naye twagala banyiige paka nga baabisa emitima. Omusajja yakola statement nti mutonzi waffe yasalawo. Kyova olaba era omutonzi waffe wanaasekerera abakumeriketera amannyo. Omusumba agambye nti nga 25 omwezi guno wakujaguza amazaalibwa ge wabula mu myaka 52 gy'agenda okujaguza bingi byayigiddemu ne byayiseemu. Emyaka egyo 52 ndabye Katonda. Enkomero ya buli wa bigambo bimenya kanisa kufa yetta. So bw'oba oli asha, bw'oba oli administrator, bw'oba oli ani, kyonna ky'oli whatever you are in this place, I know your doings. Bwe sibiroota wabawo abimbuulira. Bwe nsaba Mukama tasobola butambikkulira. Naye nkomawo ne nkusekera neebaza Mukama. Abandaba oluusi ku TV tebamanyi karakita yange. Naye nze toli nsanga nga sina simayiro. Oba oli mulabe wange na simayiringanga ne yali ansula mu kifuba nga mmanyi baakukuta nabo. Agambye nti abantu abalumba ekkanisa ya HPMI ebiseera byabwe bibale kubanga ne Katonda tasirise n'abawa ekyokulabirako kya munnamateeka Anthony Wameri. Amazima ga Katonda abimugamba Wameri n'omulamuzi yaliwo n'abalala baaliwo. Ne mugamba kati lwaki toli concerned ng'ennyiriri zino zivaamu mu Bayibuli ziraga wa? Ezimu za bitundu endala zivaamu. Ne mugamba tuwandiridde ssente ezo bonna abazikuwa ojjodde ku ludda olunyigiriza nga ndaga abantu enyiriri eziri mu Bayibuli bajja kusula mu ntata. N'akwata ekitabo oba yakijjawa n'agamba omulamuzi nti ask the pastor, is this a Bible or not? Ne mugamba I cannot answer on a covered book. Let us open. Ntandika okulaga ebiri mundu omwo bitulage nti Bayibuli oba si Bayibuli. Wayitawo akaseera katono nnyo kansa n'amuva ewatali. Omusumba abajjukiza omugenzi Simon Lokodo eyali yeewera okuggalawo ekkanisa eno mu mwaka gwa 2019 wabula mu 2022 n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Teweetuga ojja balaba tebajja kufa lunaku lumu bajja genda ng'oguogu mpola mpola. Minisita Mulamba wa mu ofisi ya President mbuwa empisa n'obuntu bulamu nga talina wadde akatonyezeko empisa. Buli lwafunuma ku mulyango gwa Parliament annyonnyolanga bagenda okuggala Kanani. Genda obikebere buli kye twogera kisigala ku internet na bino bye njogedde ku ebiri. Nakati ajja giggali. Omanyi abooluganda bino mbeera mbi babulira si kubatiisa naye kubajjukiza. Nga bwe nawulira abavubuka bagamba nti omanyi mwerabira nnyo. Kati Wameri yali mu kooti ng'ali ku ludda lwa sitaani ng'ayagala ennyiriri ziggwe mu Bayibuli. But you can imagine yaleka abaana yaleka n'omukazi. N'ab'ennyumba ye waabwe embaale bawulidde ebigambo bino. Tewabanga omulala avayo mu famire nga tugamba nti ennyiriri ziggwamu. Ye n'agamba baziggwamu ziggwemu kabamuweemu akasente agenda abeere devil's advocate. Tolwananga ne Katonda. Olifuula abaana bo bamulekwa. Olibonyaabonya abasigadde bwe bali babasigadde. Omusumba tabadde musanyufu eri abalwanyisa ekkanisa eno wabula n'abagumya nti babawa akaseera Katonda agenda kubasasula. Abakkiriza mwenna bannayuganda mwenna tebabalimanga nti sifaayo. Nfaayo naye ensonga tuzikwasenga omulamuzi atali anguzi. Nze okumpandiika ku mawulire nga nnyina erinnya lyange mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Sifaayo, sifiirayo ddala, tebinkwatako, buli abikola bimuddire. Okwogera bino abadde mu kusabira emirimu gy'abantu okugenda mu maaso ku Canaan Land omuli n'okusiiga amafuta. Byatumwebaze Godfrey Russell TV Omunnyo.